nze nina obulumi basasula abantu bagende abantu abo be bali mu Ssentebe twawadde ssente president wagamba abantu baba we Ssentebe ejjemu bwavu abantu bafunye ssente za parishimodo abantu bafunye ssente z'emyonga abantu babadde bewola mu banka zembadde masayiningira president yamba abantu abo babeereko n'okuyambibwa yensonga yokka gye nsaba sirina bingi bya nnyo ku lw'abatuuze bange joyamba abantu olw'ebiwandiiko bye balina nga byava mu ofisi ya Buganda basasula okuva ku kapaaka emitwalo 2 basasudde okutuuka ku miliyoni 2.6 lwaki ofisi yaffe eya Buganda mwe temulumiddwa bantu bammwe lwaki temulumiddwa abantu bammwe abo n'abantu be bagoba abantu bonna balina ebiwandiiko bya Buganda lwaki mukama wange mukulu maye katovaayo lwaki musirise mutongole abadde asoloze ssente wano abantu bafudde kulubejja abantu bafudde wano nina omwami mutuuze wange mwami Mukwaya balambye ku kalina ye mwami Mukwaya ali bubi jali aliyo wansi abakazi bange mubalabye abakazi bagudde eri abakazi bonna balambazi tetugamba nti gavumenti tokola kyoyagala kukolerawo naye wulirizaako ku bantu mukama wange pulezidenti Museveni wulirizaako ku bantu bo. Amanya gange nze Samuel Eyotre ndi munnamateeka era nze Chief Mobilizer wa Patriotic League of Uganda wano Enansana Municipality. Ekibano kya kibinyonyo tutambuddemuko wano ne tulaba abagambibwa okubeera bannema kye bakoze mu kitundu kino. Ndowooza the largest complaint here ebadde abantu bangi bagambye nti ekifo kye bazimbyemu is not a wetland because wetlands zibeera gazetted. Olaba grid ya wetland ey'ekifo kino tesala mu kitundu abantu gye bazimbirako. Abantu babadde wano from 1970s, in fact from as early as 1950s nga we bali muno. So anyway, assuming it were true that ekifo kye bamenye is a wetland, there is a manner in which government policies zibeera enforced. Tosobola kujanga abantu tobasomeseza tobawadde notice ng'omenya bumenyi omuntu alina edduuka lye alinamu capital ya million 3 gwe n'oyingizamu emmotoka n'ogimenya nga tomuwadde kadde ey'okugyamu emaali ye kibi nnyo. So mbadde nsaba area empi w'ekitundu Honorable Wakayima mbadde simulabyeko naye mbadde nsaba akwatagane ne parliament balabye nga basobola okukolawo some relief package ku abantu bano kuba ekiro wano abantu basula wabweru. This is becoming a security issue. Era RDC omuchewe nsaba ensonga zino zitekebwamu amaaso kuba this is becoming a security issue. Njagala olabe ba youth abali muno bano bona badde bakolera muno nga basula kuno naye kati tebalina gye bakolera tebalina gye basula. This is becoming a security concern. So nsaba let the responsible authorities, in fact even the Ministry for Disaster Preparedness, I pray that bakoleo package yonna okibanga kisoboka abantu bano bafune relief. Yali residence nga abantu babeera kuno balina toilets kati okwatolaba area nga wali open toilet. There is an open toilet, drainage ya open toilet gye basimye ne bagireka nga eri open. Ate wano abaana basula kuno, families ba buildings tent zaabwe ze basulamu, abaana tebakyasoma bazanyira wano, ebitabo byabwe scholastic materials zona bazizika mutaka kati bazanyira kumpi ne toilets eziri mu area. I think this is very unfortunate. Noza why not kubeerawo guided policy engeri gye enforcingamu policies zino nandibadde nti bali mu lutobazi. There is a proper way ey'okwenforcinga policies in a way eta causing anarchy na chaos mu kitundu. Kati embeera eno tuli mu ggwanga ddala erifugibwa mu ngeri obunaanizibwa. Laba. So ndowooza government ekole entegeka to make sure there is a relief sort, a kind of relief
for this naye ng'ovudde ne ku NEMA wali abantu mu kitundu wano abayina abagambye okubeera nga bayina leases eza Buganda Land Board abagambye okubeera nga bayina ebyapa ebya Buganda Land Board. I think institution yonna ng'egaba lease oba ng'egaba ebyapa nga Buganda Land Board bateekwa okubeera ne fund ya assurance of title kubanga omuntu afuna ekyapa oba nafuna lease ya Buganda Land Board on the face of the lease oba ekyapa kye bamuwadde ya Buganda Land Board n'akola investment ya million 10 nga taddemu ennyumba ye ne bagimenya ng'ekyapa Buganda Land Board gye yamuweera mu butobazi Buganda Land Board en'okuvaawo esasula abantu awo. That is the principle of law. Assurance of title. Olina okugaba ekyapa ng'olina obukakafu omuntu gw'oweereddeko ekyapa ekyo waakola investment ali safe. So abantu abali kuno nga balina ebyapa bya Buganda Land Board bakolamu investment zaabwe nga basinzire Buganda Land Board eteekeddwa okubasasula era tugenda kukola wano tugenda kuteekateeka abantu bakuno si mubi naye twagala nnyo kabaka awangaale mukama amudabirize. We wish him a quick recovery. Naye Buganda Land Board yo nga yo kati nze ndi musajja mu Lugwara naye neyita mu Lugwara wa kabaka kubanga mbadde mu Buganda nkulide muno nsomode muno nkolera muno era Buganda yembeesaawo naye Buganda Land Board ku luno nedda abantu abafuna ebyapa bya Buganda Land Board mwagala temwagala bo bajja era tugendagenda mu mbuga z'amateeka eteeka lirambike abantu abo basasulwe investment ze bakolanga basinzideku ebyapa ne leases ezo eza Buganda Land Board. Wakalechezi gracious olwabavubuka kati kyembadde mbuuza babalowooza tugenda kukola kife nga abavubuka bamanyimbo obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera wali abadde amanyimbo ngenda sula nga siridde naye nsuze waffe nsuze wange okitegeera ne bwendi ekikomando nkimanyi mbulidde ekikomando naye nzira waffe naye kati bamenye nzira ku street banzira ku street okitegeera nzira ku street bangenda kubba bagala tulagewa tuddewa tuba tudda ku street tetuyina mirimu already unemployment yoyokayoka yeyongera ne bateekako NEMA ne bampa ennaku 3 naye ngenda kulaga wasina waffe awo wewaffe kyekyalo kyange kasina gyendaga tetulina gye tulaga bannange tuli bubi tetulina gye tulaga kyekitulesa kubeera watewakiyamani naye tuli bubi batuyambe tubeerewo twagula ekyamaani mwagala yabaguza biki nzaliddwawo nkuliddawo sina kyalo sina gyendaga nindi fulani sawa zino batugambye batukubyewo ekisinga bagamba mbatusenza twesenza tuli mu NEMA mbule tulinawo obutuuze mbu batusendera batuwadde ennaku 3 ku Mande mubagenja tumenyera amayumba gaffe okiwulira naye tubuuza abaagala tumenya batumenya batya tulina abaana tuli bakyala abasajja batusula mu mayumba tulina abaana twabaziza ku masomero tulina zirooni zibaka zitubanja tulagewa bunaku 3 ettaka lye batulanga tuwa busuulu tuluddeko emyaka n'emyaka kwetuli ebijaje byaffe nayo bibeerawo si byajjo titwabaddewo jjo ate lwaki batutwalanga abatali bannansi kiki kye batwaga tukole ki tuli abasajja batusuulira abaana fe abasajja fe tubonayamana n'abaana fe tubaweerera fubaka zitubanja n'obuyimba mwe tulira batusende tulagewa kubanga bwe batatusasula fe twateekawo ssente n'ebizimbe birimu ssente naye toyinza kujja n'omenya kizimbe kya muno mu nnaku 3 kweno ssente y'akacwa kano naye envi zange zino z'olaba nkadiyidde wuno naye kaakati bango bamubudde buno ndagewa bango bamubudde buno ndagewa ze ndi mukazi munaku sirina bwendi sirina gwesaba sirina gwendyandiisa nze ndyewa ndi mulwadde nalwala puresa nalwala sukaali naye kaakati ndagewa nze ne mateekako exi ennyumba ya NEMA okuzimba owulira naye nze kati bangobe mbeere ngata ayajja okugwa mu nsi eyo teri yange mwe nazaalibwa
chairman gwe twagala atubuulire yeekasise n'ebiri ebitongole bijja bikwa amatanga tulina ebyapa byabo n'endagaano zibantana mugerwa fiina ewaffe maama yalabirira abaana abasajja bagenda mu katundu kaffe waliyo bamaama batugoba tugendewa tuli mu kusoma batuwandisiza batugoba tugenda kusomera wanga batugobye tusoma tetulina fiizi naku street gye tukolera batugobayo ntino tebagalayo batambuza bintu tukwendewa gye tubeera mutugoba gye tukolera mutugoba kati tugenda kusomerawo bwe tutasoma nga mugamba mugenda kusiba abazadde abatasomesa abaana abazadde bagezaako okutukolerera tusome mutugoba mugamba twesenza buli omu wane nalina ekibanja tewali atakolerera wabeera buli omu yagulawo tewali yalondawo tewali yesenza buli abeerayo ne bamusaba ekiwandiko buli omu akirina ne staff chairman yateekako bw'abanga yateekako gavumenti etubuulire teyamukkiriza kubeera chairman lwaki yamuleka neteekako stamp ng'ate bagamba nti nno twesenzaawo ekindeese kayumba kange kamenya badde yafadda abawandekera abaana n'abaana baafa abaana bataano tikyalinawo n'omu okugjako obutukulu bwe buti bwe nnina nandeka mu kafaako kendimu kati ekyokulya ennyumba yangwako ne bantu ab'ekisa ne banzimbira akabaati kibaati nembeeramu okutuusa kaakati tugenza okuwulira ng'ennyumba bazimenya mbuuza ndagawa yange eriko omutaka wa nnyama yeyanguza tugenda kuleeta okuva eri ku ssaabasajja bino byonna bitwogerako ebitwogerako bibino tubiyina singa lwali twesenzako tubijjawa fatulina bwe tubijja nti wawano lwaki batusenza kyamani w'ekyalo akimanyi era n'endagazo ze tulina na byonna abimanyi nange siri mulungi ng'omukulembeze wammwe naye mbadde mbasaba nti eno embeera etuse mu kitundu kyaffe abatuuze bange bulungi ng'omukulembeze okuva olina obulumi nange ng'omukulembeze wammwe nina obulumi naye mbadde mbasaba tusooke tubeere bakakamu wadde mpulirizeeko wadde ennyumba zammwe bazimakinzeeko nti ennyumba ze bamakinzeeko eggulo basooke babawe warning nga etteeka bwe ligamba nti abantu babawe ennaku 21 abantu ne basooka babeera nga beetereza kubanga abantu bange babadde si beeteefuteefu nti babadde beeteeseteesedda nti balina okugenda tetusobola kujemera amateeka ga gavumenti naye abantu baffe bano baagula balina ebiwandiiko byabwe mbadde nsaba batunuleko mu nsonga eno ffe ng'abakulembeze tufunye obuzibu yensonga gyensaba gavumenti yange
Uganda ebintu by'amataka ddala mu Buganda kiboga maziretaase tolinga abantu avamu ebyo byaliko byekiyama ebintu by'okubeera ng'abantu babeera bakaaba lwa bibanja mande ku mande abantu bannanyini bibanja obagamba baveewo nnaku 3 naye ng'abalala basobola obalirira ne balwangaana ennyumba zino nze kinneewunyisa kyokka ku NEMA ennyumba zino baziwandiikako ebigambo naye ennyumba zino zimaze emyaka n'ebisibo n'ebijja ebimu weebiri mu bantu ennyumba zimaze emyaka 3, 4, 5 NEMA ekitongole ekize emyaka 2 kirumya omutwe bannange tugenda kufa nga tuzirika bantu bagenda kuzirika bana tusaba obuyambi gavumenti ebeeza wano za kugumya na bugumya bantu wabo bajja kukola kusinga bafe kubanga bo balinganga abazze kubalawo bantu bamala obbabala abantu bategeera nti kati bano bannayuganda abatudde mu kifo kyabwe naye olwaleero kati bagobeddwa ku bintu bye beekolera ku bintu bino bintu kisigamba nti beesenza abalala wuli ebbaluwa za Buganda Land Board maama zireeta Buganda Land Board eclaiminga wano waayo era Buganda Land Board neewa abantu ekyapa mu ngalo ndoza kyekino abantu basasula miliyoni okufuna ekyapa mu ngalo olwaleero omuntu asasudde miliyoni okufuna ekyapa mu ngalo goze omugambe genda olw'okuba wakola etteeka erya 95 naye ng'abantu bano babaddewo okuva mu myaka 5 okuva mu myaka ejaana weebaliwa so sitegeera gavumenti kiki kyebala sitegeera obunkenke kibwe tutaddeko sitegeera eyagala twogere n'abantu lulimi ki kubanga waliwo webeekyawa ffe wano mu Buganda kiringanga kifuuse kya jjenjero abantu kugobagoba leero kubagoba nca ku ttaka liri kitegeeza ki gavumenti teriwo okulaba nga esetolinga abantu bano so bannange abantu nze bagenda kunnemerera abantu beesalyewo kyekyokukola njajja wange yakulawo 195 naye saawa zino ngamba NEMA ezza 195 nongamba nti awo wantu wa NEMA nga jjajja yasobola okulawo 195 otwalidde ebintu by'abantu kubwereera ekitundu ekyo kyonna ffe twawula ne Stapex wali naye basobodde okutwalira ebintu byaffe kubwereera abasajja abo mukama abasasula bamuziza bakambya abantu tugende nze Nakabugo Allen kansala w'ekyalo kino Nansana municipality nina ennaku y'amaanyi nnyo nina enyiike y'amaanyi nnyo olwa gavumenti ekintu kye tutuusizzaako okulaba ng'ekaabya abantu abakulu amaziga naye ng'abantu abo bwe bakaaba njagala nammwe mwekuba emitima mumanye nti okumala gagoba abantu abo bamulekwa abantu abo bannamwandu oli ne bwabeera n'olukumi adda mu kayumba ke ne yeebaka naye okubeera ng'ogoba omuntu ng'ekyo nzira ate nga muleeta abanoonyi b'obubudamu ne mujja ne mubabudamya wano naye ng'abantu bannansi abandinyumiriddwa mu nsi yaabwe tebagyenyumirizzaamu gavumenti etulimbyemu era n'ebirungi byonna byekoze tetukyabiraba olw'ensonga okubeera nti ebeere esindiikiriza abantu kibi nnyo okusindiikiriza omuntu eyakeera n'agula akayumba ke n'abeera nti alina we yeebaka n'obeera ng'omusindiikiriza bw'otyo ng'ekyo nziira ne ssente zaffe baziruma nakati tukyabanja ekyo batusasuza otuddizaawo kineeno ewatali wadde n'ekikumi bannange tuli bakoowu tebamanyize kwolaba mbadde nsasula obusuulu n'ennyumba ezo ezabapangisa nga nzisasulira tewali mwaka gwe bammanja eno y'embeera gye basazeeko okutusaawo ewatali wadde n'ekikumi tubikonyekonjeye n'embeera eriwo eno y'embeera eriwo tukyalina kyetutya batubonyaabonya tukooye y'abasirikale basenga bakambwe bazibu era nengezaako kugamba nti nga banayetemuteekako nga kyasegyase omusirikale n'akwata n'omukono ng'ayagala kunziyako simu ng'agamba ndi mu bbali koodinga naye nga mutuufu nadde siri mu bbali koodinga
ku ssente zaabo abaali bazino zifuna we neewuunyiza kubanga ye yennyini ye yawaayo ne consent babikwata abantu bazibawo ezo sibafuna bonna abantu abasinga baabifuna abavunaanyizibwako eno ofisi ya Buganda lwaki nayo nagiwa kubanga ye nannyini ettaka lya meeting naye Idi wa NEMA wadde okunziramu omulundi ogumu awo wali emmotoka ku Lubigi awali omuwala w'ebigo nge eyagala ebiwandiiko abantu abakosebwa projekiti y'omwala yebbaluwa gye nawandiikira director wa NEMA nemuwandikira nga nfunye n'ebbaluwa gye basooka okuweereza abantu abamagala gyabwe ku Lubigi nemuwandikira nemusaba director ne chairman Kabenge twamuwa ebiwandiiko ne tumusaba nti tukusaba ojje mu bantu ba wansi director wa NEMA gwe toli muzadde tolina baana gwe tolina baana atakwatibwa kisandika nzikirire wansi mpuliriza abantu kye bagamba kale babitwale ninga abantu babawuliriza ng'owulirizaako ku bantu tukubira simu emboloka ey'olubira bagumanzi nja kuba bukumi tutubaza okudda simu ya masimu sana jasibe binozo mbadde entambula ne kapiki Ssente bagula ne ssente ezaffe ne NEMA twagula ekimanyi na buli kimu naye tuwadde ssente tuzimbye n'ebizimbe bino byolaba